Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era nsaba Mukama abeere wamu naffe nga tugabanako ekigambo kya Katonda era emmere y'omwoyo eyo ejjo tuyamba okubeera nga tudda eri Mukama, okutambulira mu butuukirivu, okwenenya nga waliwo ensobi ekoleddwa, n'okujjukira nti wano ku nsi tuli bagenyi. Obutuuze bwaffe bwa mu ggulu. Kyekyo ekyogerwako mu kitabo kya Philippians chapter 3 verse 20. Mukama atugamba nti obutuuze bwaffe buli mu ggulu, tuli bantu ba mu ggulu, tuli bantu ba mibiri egy'ekitangaala okuva mu bwakabaka obw'ekitangaala obwa Mukama Katonda. Era tujjukire tutambulire mu butuukirivu. Bayibuli etulaga mu Hebrews chapter 12 verse 14 tufube okukola kyonna ekisoboka tubeere mu mirembe na buli muntu era n'okutambulira mu butuukirivu, kubanga awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ebintu bingi bye tukola, ne tusinza, ne tusoma Bayibuli, ne tutendereza, ne tuwulira ekigambo kya Katonda, naye wakati w'omuntu omu kinnoomu ne Mukama waffe Yesu Kristo era Katonda waffe, ekintu eky'omugaso ennyo bwe butuukirivu. Ekintu eky'omugaso ekiri waggulu w'ebirala byonna, obutuukirivu bw'omuntu omu nga kinnoomu, obutuukirivu bw'omwoyo. Obutuukirivu, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Bayibuli bwetyo bwetugamba. Obutuukirivu bwe bugenda otuyamba, obutuukirivu mu Yesu Kristo, obutuukirivu mu kugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eryo eriri munda mu mitima gyaffe nga litulaga ekituufu eky'okkola. Buli omu amanya mu mutima gwe ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa mu maaso ga Katonda, era n'asalawo agoberere ekyo ekituufu oba akole ekitali kituufu, naye ng'ekyo tuba tukimanyi mu mitima gyaffe. Mukama aba atulaga, era n'oba okola kikyamu Mukama akulaga ekintu kino ky'okola si bwe kiri, si bwe kirina okuba, era mu mutima owulira nga kikulumiriza. Kati ekyo ekikulumiriza mu mutima ye Mwoyo Mutukuvu, ye mujulizi aliwo naawe gw'omanyi nti ddala Mukama aŋŋambye ntambulire ku kkubo liri, naye nze ne nsalawo ne nnonda liri. Era y'omu ye mujulizi munda mu mutima aba akuzaamu amaanyi ng'okola emirimu gya Katonda, ng'ogondera eddoboozi lye. Ye mujulizi y'omu Mwoyo Mutukuvu akuzaamu amaanyi nti oli ku kkubo ttuufu, genda mu maaso. Kuba tujjukire waliyo eggulu, waliyo ne Geyeena. Buli omu alina okusalawo mu bulamu bwaffe wano ku nsi. Buli omu alina okusalawo wa gy'aba alaga, ng'era ebyo bye tukola wano ku nsi bye bijja okusalawo omuntu oba omwoyo gugende mu Geyeena oba mu ggulu. Omulabe Sitaani yajja okutta, okuzikiriza era n'okubba enkolagana yaffe ne Katonda. Katonda Kitaffe olw'okutwagala n'atuweereza omwana we, n'awaayo omwana we Yesu Kristo ajje atufiiririre olw'ebibi byaffe, asasule omuwendo. Ife abaali badde basaanidde okugenda mu Geyeena tunaazibwe omusaayi gwa Yesu Kristo, oyo eyeewaayo ku lwaffe, n'akubibwa, n'abonaabona, n'aswazibwa, ife tubeere balamu mu ye. Era ye yawangula. Bwe tutambulira mu ye naffe tubeera balamu. Bwe tugoberera ekkubo lye, bwe tumugoberera era naffe tujja kuwangula, kuba ye yawangula. Bw'anaabeera munda mu ffe tujja kuwangula omulabe, kubanga ye yawangula. Bwe tunaatambulira mu ye naye ajja kubeera munda mu ffe. Omulabe ajja tulaba alabe oyo Kristo ali mu ffe eyamuwangula, omulabe ave waagende, ife tuyitewo bulungi.
Yensonga lwaki tuba tetulina kutambulira mu kutya, kubanga Yesu Kristo oyo eyawangula ali wamu naffe era nga lyekkubo eritutwala ewa Katonda Kitaffe ne tuwona egeyeena omuliro, wabula ne tugenda mu ggulu mu bulamu obutaggwaawo. Omukisa Mukama ffenna agutuwadde ku nsi, ali ku luggi akonkona ku luggi lw'emitima gyaffe, ng'akonkona tumuggulirewo ayingire mu mitima gyaffe, atuwe obulamu obutaggwaawo era atuwe emirembe, kubanga ffenna twagala okgenda mu ggulu, tetwagala kgenda mu geyeena, naye ng'ekkubo eritutwala mu bulamu obutaggwaawo ye Yesu Kristo, lyekkubo lyokka eritutwala ewa Katonda Kitaffe. Kuba wano ku nsi tuli mu lugendo, era olwaleero ngenda kwogerako ku lugendo lwaffe olwo olututwala mu bulamu obutaggwaawo mu ggulu. Ngenda kukubuulira ebyo ebitonotono Mukama byansobosezza okumanyaako ebibeerawo nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno, abo abasinza Yesu Kristo mu mwoyo ne mu mazima. Era ng'ebimu ku bye tulina okujjukira nti wano ku nsi ne bw'obeera katugeze famire yo oba abantu abalala bonna oba mikwano gyo oba abantu b'obeeramu nga tebannaba kukkiriza Yesu Kristo, ng'era obabulidde ekigambo kya Katonda naye nga tebannakkiriza, Mukama atugamba tugende mu maaso n'okubasabira. Gy'okoma okumusabira, Mwoyo Mutukuvu abeera amulumiriza ajja eri Yesu Kristo, era gy'okoma okumusabira, Mwoyo Mutukuvu abeera amulumiriza ne ku lunaku olusembayo nga katugeze ali ku buliri mulwadde, agenda kuva ku bulamu bw'ensi eno. Olw'okuba walemerako n'omusabira, Mukama amukolere ekkubo erijja eri Yesu Kristo. Olw'okuba oba walemerako n'omusabira n'otakoowa, Mukama amukolere ekkubo ne ku lunaku olusembayo nga ali ku buliri mulwadde, agenda kuva mu bulamu bw'ensi eno era asobola okukkiriza Yesu Kristo ku ssaawa eyo esembayo nga n'omumwa guzibye, ng'abantu balowooza takyategeera, abamu nga balowooza yafudde dda, n'essaawa eyo mu mutima gwe asobola okukkiriza Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki kirungi nnyo okusabira omuntu. Ne w'oba olaba ng'alina omuze gw'atambuliramu aganya oguvaamu, ne w'oba olaba ng'ali mu mbeera gy'olabira ddala nti omugambye naye aganya okudda eri Yesu Kristo, ffe tulina kubasabira Mukama abakolere ekkubo, kubanga era ojja musanga mu ggulu mujja kusanyuka, ate ddala alisiima, era ne Mukama alaba omutima ogwagaliza muganda wo oba ow'oluganda lwo oba omuntu omu yenna, olabe nga naye agenda mu ggulu. Tulina okubeera nga tusabira abo abatannaba kukkiriza Yesu Kristo ajje mu mitima gyabwe. Era tukimanye nti wano ku nsi munda mu ffe, munda mu ggwe omuntu, munda mu nze mulimu omuntu omulala ow'ekitangaala, alina omubiri ogw'ekitangaala, era ng'afaananira ddala nga bw'oba ofaanana. Munda mu ggwe mwali ng'alina omubiri gwa kitangaala. Kati bwe tuggwamu omukka wano ku nsi ne tuba nga tetukyassa nga tufudde, oyo ali munda atalina mubiri y'avaamu nadda ebbali, ye muntu ow'ekitangaala, y'oyo ava mu bwakabaka obw'omu ggulu. Era y'oyo ayogerako mu kitabo kya Philippians chapter 3 verse 20, Mukama watugambira nti obutuuze bwaffe buli mu ggulu. Y'oyo gw'aba ayogerako, wabula si omuntu guno omubiri gwe tulaba. Guno omubiri gudda mu ttaka, naye oyo omuntu ow'omwoyo y'oyo agenda mu ggulu, era naye awulira, alaba buli kimu. Era bwe tuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ossiza omukka gwo ogusembayo, Yesu Kristo abeerangawo bambi ng'atulinze, era bangi beesanga bwesanzi nga bali mu mikono gye, nga n'okufa tebakuwulidde, wabula n'abanga azuukuse mu tulo n'alaba nga ali wamu ne Yesu Kristo, era neesanga nga yeeyambadde ekyambalo kye eky'obulokozi.
ekyambalo ekyobulokozi, olwo ng'ayolekedde olugendo lwe olugenda mu ggulu mu bwakabaka obw'ekitangaala. Era omuntu amala okussa omukka gwe ogusembayo ng'abadde asinza Yesu Kristo mu mwoyo ne mu mazima, ng'era asaanidde, ng'era erinnya lye eryawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, oyo olussa omukka gwe ogusembayo. Omuntu oyo ow'omunda ow'omwoyo ava mu mubiri guno n'adda ebbali. Wadda ebbali y'oyo agenda mu ggulu, y'oyo bamalayika gwe baaniriza ne bamutwala mu ggulu. Omubiri ogwo ogw'omwoyo gwa kitangaala. Wano ku nsi bw'olaba ekitangaala, katugeze olina kukuba mu ttooki oba n'okuba awantu ttooki, osobola okulaba ekitangaala, naye ne woyisaamu bw'oti engalo ezo ziyita mu kitangaala. Kakati mu ggulu ekitangaala ate kyosobola okukikwata nga wano woyinza okukwata oba ku mubiri gwo oba woyinza okukwata ekintu kyonna, so nga ate wano ku nsi ate wo tulina mibiri gino gye tulabako eri oba mu nsi ndala ya njawulo oba mu nsi ya mwoyo, oba mu nsi ya mwoyo. Naye nga omubiri ogwo gw'ekitangaala ate muto, si mukadde. Wano ku nsi omuntu newaba mukadde, omubiri gwe guli ogw'ekitangaala ogw'omwoyo guba muto, ne waba nga badde mu myaka nga 80, era omubiri guli omulaba ng'ow'emyaka 2 nga muto, ng'alabika bulungi nnyo, ng'era aba amaze okwambala ekyambalo kye eky'obulokozi, aba akirimu essaawa eyo ne yeetunuulira ng'ali muto, ng'alabika bulungi. Era bwe tumala okufa, olwo osisinkana malayika wo omulundi ogusooka, era akubuulira nti abadde naawe, era nawe okitegeera n'omanya ddala ono ye malayika wo omulundi ogusooka. Era otegeera nti abadde naawe kubanga ayinza n'okutandika okukunyumiza emboozi gy'obadde ng'osinga okwagala, okulaga nti abadde naawe, era n'akubulira n'engeri gy'abadde ng'akuyamba, n'otegeera ddala abadde naawe paka ku lunaku olusembayo. Ate abaana abato bo tebategeera na kutegeera abasinga nti oba avudde ne mu bulamu bw'ensi eno, ye asigala anyumya emboozi yeemu, asigala azannya ng'aseka nga wabadde wano ku nsi. Kati eno ku nsi be balaba mbu afudde, naye ye asigala yeeraba ng'azannya nga buli kimu kigenda bulungi. Abaana abato tategeera na kutegeera nti avudde mu bulamu bw'ensi. Era bwe tumala okuva mu bulamu bw'ensi eno, tusinkana Mukama waffe Yesu Kristo. Malayika zitutwala n'osinkana Yesu Kristo nga wali akulinze, era Yesu Kristo w'omusanga ye akwaniriza naga mwana wange nsanso kulaba, weebale okulwana olutalo olulungi. Era naawe n'omugamba, era naye ebiseera ebisinga bangi bamugamba bamwagala nnyo, Yesu bamwagala. Era Yesu awo akugamba siyinza kulinda, siyinza kulwawo, era nsanyuse nnyo okutwala osisinkane kitaffe, kubanga oyo eyakwagala n'antuma nzije nkufiiririre, ayagala okulaba. Era Yesu Kristo yakwata ku mukono n'akutwala madaala, n'oyambuka amadaala ogenda osisinkane Katonda kitaffe mu ssanyu, ng'owulira essanyu ery'amaanyi. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo ly'ekkubo, kubanga ye yakwata ku mukono n'agenda n'akwanjula ewa Katonda kitaffe. Ne muyita ku madaala ago amalungi nga mwambuka ogenda okulaba Katonda kitaffe. Ku mabbali g'amadaala waliwo ebimuli ebirungi, ebimuli biyimba bisinza mu ggulu, buli kimu kisinza Mukama, buli kimu kitendereza ekitiibwa kya Mukama. Era emba mugenda okutuuka kumpi ne Katonda kitaffe, wabaawo amayengo ag'ekitangaala, kala ez'enjawulo eziva ku ntebe ya Katonda kitaffe nga zibuna eggulu lyonna, kubanga ye Katonda kitaffe ekitangaala ekimuvaako kye kitangaala ekimulisa mu ggulu wonna, teri musana wabula ekitangaala ekiva ewa Katonda kitaffe, nga bwe bwakabaka bwonna obw'omu ggulu, kuba bwo bwakabaka bwa kitangaala. Kye kitangaala ekyogerwako mu kitabo ky'Okubikkulirwa chapter 4, ekitangaala ekivaamu kala ez'enjawulo nga bw'olaba rainbow,
kala ez'enjawulo zimuvaamu nga bw'olaba rainbow zimuvaamu okubuna eggulu lyonna. Era kumpi ne Katonda kitaffe waliwo ebitonde nga bw'olaba malayika ebitonde bina ebimuli kumpi awo Katonda kitaffe nga birina amaaso omubiri gwonna, birina ebiwawaatiro 6, ebiwawaatiro 2 bitandikira mu bulago, ebiwawaatiro ebirala 2 biva ku begaabega, ebiwawaatiro ebirala 2 biva ku bigere, nga ebitonde bino bibeerawo bisinza businza Mukama. Ebitonde nga bijjudde amaaso gonna nga bw'olaba peacock. Olaba peacock engeri gye yakula erina amaaso omubiri gwonna. Olaba engeri gye yatonebwamu erina amaaso, n'ebitonde biri birina amaaso era gonna galaba nga era gatunuulidde Katonda kitaffe entebe ye. Era Mukama waffe Yesu Kristo bw'akwanjula ewa Katonda kitaffe, Katonda kitaffe naye akusanyukira n'akwebaza okutambula olugendo obulungi ku nsi n'okuwangula ebikemo by'ensi eno. Era Katonda kitaffe atandikirawo okubuulira abo abamwetoolodde ne bamalayika n'ebitonde n'akwanjula, era n'atandika okubaako ebirabo by'akuwa n'ebyambalo eby'enjawulo. Okugeza Mukama akuwa ekyambalo eky'okumutendereza, n'akuwa ekyambalo eky'obutuukirivu, ng'ekyo ekyambalo ky'obutuukirivu kiriko amayinja amalungi agamasaamasa. Amayinja ago nga gava mu bikolwa eby'okwagala. Kuba wano ku nsi buli lw'okola ekikolwa eky'okwagala ng'okijja mu mutima gwo, ng'oyagala nga kugamba ng'okijjidde ddala ku mutima nga tolina kigendererwa kikyamu kirala kyonna, buli lw'okola ekintu bwe kityo Mukama akwata ejjinja eddungi n'alijja ku mutima gwe oguyakaayakana n'aliteeka ku lugoye lwo. Kati bw'otuuka okugenda mu ggulu ajjayo olugoye olwo n'alukuwa ng'amayinja ago agaliko ebikolwa byonna eby'okwagala biri kugamba nga amayinja gonna gali ku lugoye olwo nga lumasaamasa nga lulungi. Y'ensonga lwaki abamu abanagenda mu ggulu abo abadde balina ennyo okwagala kuno ku nsi era aboolesa okwagala kwa Mukama Katonda, ojja kuba otambula abalala bajje bakubuuze kiki wakola ku nsi Mukama okuwa olugoye olwakaayakana weeruti. Olwo Mukama alyoke abalage nga bwe wali ku nsi, abalage akatambi, abalage ebikolwa ebyokwagala bye wakolanga. Kubanga Mukama kwagala, Katonda kwagala, era abo abaagala bali mu Mukama ne Mukama ali mu bo. Buli lw'okola ekikolwa eky'okwagala ng'okijja ku mutima, ne Katonda mu ggulu alaga abali mu ggulu n'abagamba mujje mulabe omwana wange ky'akola. Kuba tujjukire mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 1, Bayibuli etulaga nti waliwo abajulizi, waliwo ekire eky'abajulizi. Bayibuli egiyita cloud of witnesses, ekire eky'abajulizi. Bategeeza abo abali mu ggulu nabo bajulizi kuba balaba ebiri ku nsi. Bw'okola ekintu ekirungi Mukama abaggulirawo ggulu ne bakulaba bulungi nnyo nga omuntu wanaakulaba ng'ali waggulu ku siiringi yo kumpi awo, n'abalaga nabagamba ne mulaba omwana wange ekintu ekirungi kino ky'akola. Era Mukama akuwa ebyambalo bino mu ssanyu eringi n'akwanjula eri abo abali mu ggulu. Era Mukama akwata n'ejjinja ate eryakaayakana ennyo mu ngeri ey'enjawulo erifaanana diamond n'alikuwa ng'ejjinja lino awandiiseeko erinnya eppya. Mukama n'abaako erinnya lyakuwa Katonda kitaffe, ng'erinnya lino Katonda yekka yalimanyi, naawe gwaliwadde, era ye yalikozesa ng'akuyita, era gwe oba olimanyi naye, okulaga nti gwe oba n'enkolagana ey'enjawulo naye. Buli muntu ali mu ggulu alina enkolagana ey'enjawulo ne Katonda kitaffe. Era oyo abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga mutuukirivu, ng'alina omutima omutuukirivu, oyo yalaba feesi ya Katonda, yamulaba. Kyekyo ekyogerako mu Hebrews chapter 12 verse 14, oyo yekka yasobola okulaba Katonda. Bangi basobola okutuukawo kumpi naye ne bafuna ebyambalo ebyo naye nga tebamulabye kumwetegereza, nga balaba kwegamba ng'ekimyanso oba
kwegamba okwakaayakana ennyo, naye abo abatuukirivu bo basobola amaaso gaabwe okutunuulira okwakaayakana okwo ne balaba feesi ya Katonda. Okusinziira ku ebyo by'oba wakola ku nsi, waliwo Mukama baawa ekyambalo ekirimu engoye, ekirimu ennyimba za Katonda kitaffe, kuba Katonda naye ayimba ennyimba nga kwegamba ennyimba eziraga okwagala kwe eri abaana be. Kati okusinziira ku muntu by'oba wakola ku nsi, Mukama alina bagenda okuwa engoye ezo, nga buli woyitawo na mu ggulu olugoye lwennyini luyimbe ennyimba za Katonda kitaffe, ng'era wonna woyita baagala nnyo obeere kumpi bawulire ennyimba za Katonda kitaffe. Era Mukama alina n'engule zaawa, engule ez'enjawulo, naddala abo ababuulira ekigambo kya Katonda ne bawangula emyoyo okudda mu bwakabaka obw'ekitangaala. Mukama agenda bawa engule ezakaayakana, nga buli mwoyo ogwajja ewa Mukama Katonda ng'obuulidde enjiri ligenda kuba jjinja ery'omuwendo ku ngule yo. Era mu ggulu olaba ekitiibwa kya Mukama Katonda nga kyakaayakana ku ekyo ekyambalo Mukama ky'abakuwadde, ng'era ekitiibwa kye kimu kyakaayakana ne ku bamalayika. Era mu ggulu osisinkana ne abo abafamire yo abava mu bulamu bw'ensi eno, emyaka nayo giba mingi nnyo, nayo giba emyaka 1000 n'okusoba emabega, nga baali mu famire yo naye nga basobola okugenda mu ggulu. Mukama abaleeta kumpi ne bakujjukiza ne bakugamba nze nali taata wa gundi, oba nali maama wa gundi, eyazaala gundi, nze gundi, era obalaba nga bakufaanana. Era mu ggulu awo otandika okubuukira waggulu mu ssanyu ery'amaanyi, ng'owoggana ng'osinza Mukama Katonda. Otandika okulaba buli kimu ekiri mu ggulu nga kyaddala n'okusinga bwe wali osuubira, era osanyuka nnyo. Bannabbi be tusomako mu Bayibuli bajja okusinkana, abatume bangi nnyo, era buli omu abayagala kutwala akulambuze mu bifo eby'enjawulo mu ggulu. Era ebimu ku bisinga okwewuunyisa bannabbi be tusomako nga Abraham, Moses, Elijah, we tubasomako wano mu Bible tulaba nti baali bakadde, baabeera ku nsi ne bakaddiwa, ne balwako emyaka egiwera ne bakaddiwa, naye ogenda obalaba mu ggulu nga bato, nga bavubuka, nga balabika bulungi nnyo. Kati nga wakubuulira nti nze Abraham, kwegamba weewuunya n'ogamba mbadde manyi oba anaaba mukadde nnyo, naye mu ggulu buli omu alinga mwana muto mu myaka gyabwe, nga mu myaka omuntu nga yali badde ow'emyaka 2 nga balabika bulungi, nga buli omu kwegamba alinga mwana muto. Essanyu ly'alina, buli omu abuukira waggulu. Era bakulaga omugga ogw'obulamu guviira ddala wa Katonda kitaffe ku ntebe ye, era nga gwe mugga ogugenda ne gubuna eggulu lyonna. Era ng'omugga guno gulimu amayinja ag'omuwendo agaviira ddala ku mutima gwa Mukama. Kyovula waliwo abagenda mu ggulu abamu bo omugga guno baguyita Kristosi, omugga ogw'obuyinjayinja obulungi, obuyinja obumasaamasa, kubanga obuyinja obwo kwe kwagala kwa Katonda. Era naawe osobola okubuukira ddala waggulu n'ogwira ddala mu mugga guno ng'owulira ng'omwana omuto, oba nga wali ng'oba olina emyaka nga 5 ng'owulira olina omwaka, kwegamba ng'olina essanyu ly'amaanyi, nga tomanyi oba otuule oba obeere ng'oyimiridde, ng'owulira n'amagulu go galinga ge baakola kwegamba mu kintu oba ekigondo, oba nga n'omutali magumba, ng'owulira oli mwana muto, ng'owulira essanyu ly'amaanyi, ng'owulira ne wobuuka waggulu nnyo mu bbanga n'ogwa wansi tewali kiyinza kutuukako, tosobola kumenyeka, tosobola kuwulira bulumi, ng'owulira essanyu ly'amaanyi, ng'obulamu bulala nnyo, ng'owulira osobola n'okubuuka ng'ekinyonyi, ng'owulira essanyu ery'enjawulo, ng'ate essanyu abalala libakulaga nalyo likwewuunyisa. Era Yesu Kristo akomawo gy'oli, ajja kumpi naawe n'akuwa ekirabo,
kubanga mu ggulu Yesu Kristo ayina ebibajje nga bwe yali ku nsi yalina ekirabo eky'okubajja, era ne mu ggulu akolerayo ekibajje ekimu n'akikuleetera ng'ekirabo n'oteeka mu nnyumba yo. Kuba tujjukire wano ku nsi Yesu Kristo yali abajja, ng'era yasomesebwa Yozefu, kubanga Yozefu yali mubazzi ng'ate naye ekirabo kye kyanjawulo, kuba Yozefu ne bwe yamala okufa nga wayise emyaka, era baamujjukiranga bwe baalabanga Yesu Kristo ne bagamba ono si ye Yesu, omwana wa Yozefu omubazzi, kubanga baali bamujjukira. Yabajja ebintu ebirungi eby'enjawulo, ebintu bingi nnyo bye yabajja eby'enjawulo nga birungi, yalina ekirabo eky'enjawulo. Era otambula ne Yesu Kristo ku street eza gold mu ggulu, ku nguudo eza gold, nga gold kwegamba alinga ng'endabirwamu, otunulamu nga weeraba ne bwoba otambula. Yesu Kristo n'akutwala ku nnyumba ye gy'akutegekera, ng'era ennyumba eno ekwatagana n'ekirabo ky'olina oba ekintu ky'oyagala okukola mu mutima gwo, ne bw'oba wano ku nsi tewakikola naye nga wali okyegomba ng'omanyi oyagala okukola ekintu ekyo, ng'owulira ekirabo ekyo Katonda yakikuwa. Ennyumba yo mu ggulu buli kimu kiba kikwatagana n'ekirabo ekyo. Katugeze nga wali oyagala kuyimba, nga walina ekirabo eky'okuyimba, ne bw'oba wano ku nsi tewafuna mukisa gukikozesa, mu nnyumba yo osangamu buli kimu kye weetaaga okuyimba, oba gita, oba weetaaga kivuga ki, byonna obisangamu by'omanyi okukozesa, nga ekirabo ky'osobola okukikozesa. Ate buli kirabo wano ku nsi ky'olina, mu ggulu ogenda kubeera kafulu w'ekyo ekirabo. Era Yesu Kristo atuula naawe, ajja mu nnyumba yo n'atuula naawe, ne muli awamu emmere, n'abatume ne bannabbi n'abalala abaweereza ba Mukama b'osangayo mu ggulu. Era bw'oba nga ekirabo kyo katugeze kyakufumba byakulya birungi, oba nga ekintu kyonna ekirabo ky'olina, Mukama ayinza okugamba baako kyonkolerayo okusinziira ku kirabo kyo, era n'obaako kyokolerayo Mukama waffe Yesu Kristo mu ssanyu ery'amaanyi. Ate ekirabo kyo obeera nga essaawa eyo ofuuse kafulu, kuba Mukama ayagala buli omu ekirabo kye akikozese mu ggulu okuweereza Mukama Katonda. Era owulira abantu bonna mu ggulu nga batendereza Mukama, nga basinza, nga bayimbira waggulu mu ssanyu, eddoboozi ery'amaanyi mu ssanyu. Buli kiseera owulira enduulu n'okusanyuka mu ggulu. Era ebiseera ebisinga bw'owulira enduulu eyo omanya kirabe kati waliwo omupya azze okuva ku nsi, nga naye bali musanyukira, kubanga aba awangudde olutalo lw'ebibi. Era naawe oba obuukira waggulu ng'ogamba naye nsobodde okugenda mu ggulu, ng'essanyu ly'olina oyinza n'okubeerawo ku nguudo eza gold n'otandika okuseka wekka, naye nga buli omu gw'olengera naye ali mu ssanyu, ng'omanyi otuuse mu bulamu obutaggwaawo, oli ne Yesu Kristo. Era mu ggulu teri njawukana, tosangayo njawukana za maddiini, oba bano baddiini weebati oba bano baddiini weeti, wabula abantu bonna effamire emu, famire ya Mukama Katonda, bonna famire emu mu ggulu. Era byemu ku bisinga okusanyusa, teri kwawukana kwonna, wabula abantu bonna famire emu. Era Mukama akulaga n'abo abali ku nsi, be walese ku nsi. Bw'oba badde olina gurupu gy'osaba nayo, Mukama bakulaga essaawa ezituuka ze mwasinkananga ez'okusaba, Mukama bakulaga nga bali mu kusaba, n'abakubulira nga babuulira enjiri, kigambo kya Katonda. Era ekirabo kyo mu ggulu okikozesa, Mukama akuwa n'ekifo naawe n'akuyigiriza n'okutonda, ng'osobola okutonda ebimera, osobola okutonda ebintu eby'enjawulo, osobola okutonda nga ebisolo oba nte oba nkoko n'ebintu byonna, mpologoma biki, naye nga tosobola kutonda muntu. Kati okozesa ekirabo kyo, Mukama n'akuwa ekifo kyo naawe n'otonda, n'oyita Yesu Kristo n'omulambuza naawe kyokoze okusinziira ku kirabo kye yakuwa. Kuba tujjukire ffe twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, ate ne tutondebwa ne mu kikula kya Katonda, his image and likeness. Kati image kye kifaananyi kye, kati ekikula kye kye kikula ekyokuba nti Katonda waffe mutonzi.
kati ekyo naffe yakituteeka mu mitima gyaffe ng'era ekyo kiviira ddala mu kwagala. naye oba n'ekintu n'okyagala oba mulimu gwo n'ogwagala era n'ogwagasa n'abalala, ekyo ekikula kya Katonda ekyokutonda kyetandika okweyoleka mu ggwe ng'oyiyiza omulimu gwo n'obaako ebintu by'otondawo ebitaaliwo. era okumanya okuva kwa Yesu Kristo kwe kukuuma ekyo ky'otonzeewo ne kibeerawo era ne kiwangaala. bw'oba ku nsi wayina oba wali mulunzi oba katugeze wayina oba ng'oba oyagala embwa oba nga kapa ng'eyo oba nga yafa, mu ggulu ogisangayo ng'era ekulinze ng'eyogera naawe ng'erina n'erinnya lyennyini, wabula sigamba nti oba ogiyite kapa oba embwa, wabula eba n'erinnya lyayo, era naye etuula naawe ku mmeeza nga mulya ng'eyogera. buli lw'osinza n'otendereza Mukama mu ggulu, olaba okutendereza kwo nga kutambula mu mayengo ag'ekitangaala ag'ekitiibwa kya Katonda. era n'abalala abasinza n'abatendereza, olaba ekitangaala nga kijja, amayengo g'okusinza n'okutendereza nga gayitawo ng'ogalaba. wano ku nsi tosobola kulaba kutendereza na kusinza, tosobola kulaba eddoboozi tuliwulira, naye mu ggulu oliraba n'oddiraba nga liva mu kamwa nga ligenda okusinza nga kugenda, kuba buli bwakabaka bwa kitangaala. singa wano ku nsi byawukana nnyo ne mu ggulu, kuba mu ggulu teri kizikiza. era bw'obanga oyina ng'ebimuli oba emiti kumpi n'ennyumba yo, nagyo gijja ne gikwaniriza, ebimuli bijja ne bikwaniriza, nabyo nga bitendereza Mukama, bijja ne musaba wamu ne musinza wamu. era ebimuli bino bibeera bikyusa dizayini y'ennyumba yo, leero byeteeka ku madirisa, enkya ne biteekako kala endala ku mulyango, bennyini biba bikyusa dizayini yo nga bisinziira ku ekyo ekyoyagala mu mutima gwo. n'omuti gusobola okujja mu nnyumba yo ne guteekawo ng'oba emirandira ne gijjanga mu nnyumba ne gikola dizayini ennungi woyinza n'okutuula mu kasiikirize. kwegamba gibeerawo omuti nga munyumya mwenna, kuba byonna bitonde bya Katonda. ate byonna bibaamu omwoyo gwa Katonda n'okwagala kwa Katonda n'obulamu bwa Katonda. era mu ggulu bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyagala okumanya Katonda, wabaayo katugeze ng'oyagala kwongera kutegeera byawandiikibwa bya Bayibuli, oyo yennyini yawandiika ekitabo kya Bayibuli abeerayo n'akunnyonnyola n'akusomesa kye yali ategeeza, kuba buli omu omusangayo mu Bayibuli, buli omu gwe tusomako omusangayo akusomesa ekitabo ekyo era n'oyongera okitegeera. era ebimu ku bisinga okwewunyisa mu ggulu, olaba ebitonde Katonda byatonda nga tubadde nabyo wano ku nsi, ate nga mu ggulu byakula bulala. okugeza osobola okulabayo nga bw'olaba endogoyi horse, naye nga eno waggulu omutwe gwa muntu, eno wansi amagulu ga ndogoyi. ebintu ebyo abantu abasinga bamanyi bya sitaani, naye sitaani alina gye yabikoppa mu ggulu. kati okugeza osobola okulaba nga embuzi, wano ku nsi tumanyi embuzi eba n'amayembe 2, naye mu ggulu ojja kulaba waliyo n'embuzi ng'erina ejjembe nga liri wakati w'amaaso, naye nga zirabika bulungi. era ekyo kyogerako ne mu Bayibuli, ekitabo kya Daniel chapter 8 verse 5, ne Daniel yagiraba embuzi nga erina ejjembe wakati w'amaaso 2, naye ng'erabika bulungi. kugamba bino bitonde ebiri mu ggulu bya Katonda. era wotuukayo ojja kulaba olw'okuba Katonda affe mutonzi, ye akola ky'aba asiimye era nga birabika bulungi. okuwabula kulimba kwa mulabe sitaani nti we tulaba ebintu ebiti ku nsi, ye abikola kuba alina gye yabikoppa, kuba sitaani si mutonzi, wabula akola ekyo kye yakoppa, yeefaananyirize kiri. era Mukama waffe Yesu Kristo abeeranga ajja n'akukyalira, n'abatume abalala ne bannabbi ba Katonda bajjanga ne bakukyalira, ne mubeera wamu ne bakulambuza mu ggulu ebifo eby'enjawulo. Mukama bakuume, katusabe Mukama atuteekeko ekisa, ffenna tubeere n'okuyaayaana n'okwagala okugenda okubeera mu ggulu, okubeera naye. naddala abaana abato bangi Mukama abalaga ebirooto nga bali mu ggulu. era oyinza okuwulira omwana omuto ng'anyumya ebintu eby'omu ggulu, ebisinga Mukama abalaga mu birooto nga bali mu ggulu.
kuba twali mu Mukama nga tetunajja ku nsi. Twali mu Mukama nga tetunajja ku nsi, tuli baana be, era ayagala tuddeyo gye twava, tuddeyo ng'abaana abato kuba twavaayo ng'abaana abato, era ayagala tuddeyo ng'abaana abato. Abaana abato bangi Mukama balaga obulamu bw'omu ggulu mu birooto, era omwana omuto waba ayogera bambi ng'ayogera ku ggulu muwulirize, kuba abaana bano balina okukkiriza mu Katonda ate tebadde awo okuwakanya Katonda, kudda awo kulowooza ne bateebereza ne batandika okwebuuza ebibuuzo ate ne babiddamu. Abaana baba n'okukkiriza. Mukama bakuume, mwebali kumpuliriza, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Kino kye kiseera eky'obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi, byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu, mu mwoyo mwabo abatambulira mu Yesu Kristo era abasinza Yesu Kristo mu mwoyo ne mu mazima. Mukama bakuume.